mikwano. Mwasuze muteba mikwano, kansubire mwasuze bulungi. Mwasiibye muteba swiiti, kansubire mwasiibye bulungi. Mukama yibale abankuumidde. Bannange, asuubira okukozesa omukozesa naawe omukozi sembera. Nga wooli mu bulamu osuubira okukozesaako omukozi, naawe ali mu kukozesa kati omukozi, n'omukozi kennyini gwe bakozesa mwenna musembere mbaagala wano olwaleero. Bannange abapya mbaaniriza ku channel yange, subscribinga koona ku kade, bwe matadde video gwe bw'osooka okumanya, likinga, commentinga kubanga twetaaga amagezi gaawo mu comment section. Omuntu abazze mu kizibu kye aba ayagala obuyambi, ate obuyambi obwo aba agenda busanga mu comment section awo. Tweyanza ba mikwano, kati kantandike ne munnaffe ono ow'olunaku olwaleero. Omukyala agamba twali ewaka nga nafumbirwa mwami wange ne tuzaala abaana baffe, naye emirimu gino nga bwe mugimanyi twatandika okukola naye nga nkaluubirirwa embeera abaana. Omu kyali kinnyanguyira kubanga nalinga ngenda naye, naye omwoyo we namala n'enzaala owokubiri ekitandika okukalubamu nga sina ngeri gye nja genda n'abaana babiri ku mulimu. Ne tutuula n'omwami wange ne tusalawo tuleete omukozi, ne tuleeta omukozi awaka. Nga tumaze okukkiriziganya bulungi, nagenda ne nnoonya omukozi ewaffe mu kyalo, naye abakozi bambula. Ne nfuna mukwano gwange ne mugamba nfuniraayo omukozi, era n'amunfunira ne mbaweereza transport n'andeetera omukozi. Omukozi n'ajja. Mu kusooka naye nze nga ndaba akola bulungi, buli kimu ng'akikola bulungi, nga tewali buzibu bwonna. Kati engeri nga bw'omanyi nti nze ku mulimu gwange nali ndwayo, ng'ate omwami wange yansooka okudda awaka. Kati oluvannyuma nagenda okudda ewaka nga wayiseeko emyezi, omuwala yali akola bulungi, nga wayiseeko emyezi nagenda okudda ewaka omukozi saamusangawo. Ne mubuuza, omukozi alazeewa? Naye ng'ate emabega wali aze yeekwasa obusongasonga, kano kali, ng'aze yeekwasa obusongasonga. Mu kwekwasa obusongasonga, kati kwolwo olw'esitaamusangawo ne mubuuza, n'aŋŋamba omukozi simanyi, namusanze n'omusajja nga bayimiridde ng'emirimu agirese wano, ebintu biri awo biddugala. Ne mugamba akwate ku bagende ne bbaawe. Ne nsirika era saakifaako. Ne ŋŋamba ani omukozi, mukwano gwange yandetera omukozi. Ne mugamba nti mukwano, omukozi yagenze n'omusajja, ewange takyaliwo era sinze mulinako obuvunaanyizibwa. N'aŋŋamba kaale kasita ombuulidde omukozi, abakozi bwe batyo. Ne nsirika. Twali tukyali awo ne nfuna omukozi omulala ne mmuleeta. N'omukozi ono kintu kye kimu kyekyabaawo. Nagenda okudda ku mulimu era nga ŋŋamba nti omukozi taliiwo, nti tamusanzeewo, asanze yagenze. Naye ng'ate tewaaliwo buzibu bwonna, tewaaliwo kiki. Ne nfunamu okutya. Ne ŋŋamba oba omusajja ono abakozi be ndeeta tabaagala, oba omusajja ono abakozi be ndeeta y'abakwana, bwe bagaana n'abagoba. Nga bw'okimanyi ka buntu kajja. Ne mbeerawo ne tuguma n'embeera eyo. Oluvannyuma omukozi we yagenda ne mugamba kati ggwe naawe fubako onoonyeeko omukozi kubanga nze ndabika bakoze ki, bannemye, abakozi abalungi baleka bannemye. N'anoonya omukozi, n'aleeta omukozi ewaka. Omukozi n'abeerawo ng'omukozi akola bulungi, abaana abalabirira bulungi, ng'abaana bamwagala buli kimu, nga babeerawo ng'ate naye abaagala era ng'abalaga omukwano. Ne bw'oba okomyewo obukomi ewaka ng'ogudde bugwi nga teyategedde nti ogenda kudda, nga mu butuufu omusanga ng'akikoze buli kimu, akikoze bulungi. Kuba oli nasooka ne ndowooza nti oba omwami wange aleese omukozi ono ng'amwagala, oba nga mukazi we oba muganzi we,
ng'ayagala nga wembeera siriiwo nga ye akomawo nga beegazaanya naye ntandika nga okudda ewaka nga sibabuulidde mu mbeera eyo nga sibabuulira naye nga ngwa bugwi naye nga musanga buli omu ali ku mirimu gye ng'omwami yaye atudde wali ali ku bibye nga waba yakomyewo dda waba tannaba kudda era ng'omukozi ali mu mirimu gye. Bannange lwali lumu ngenda okudda ku mulimu ng'era omukozi taliiwo ne mbuuza omusajja kiki ekitwala abakozi nga sikimanyi nga nze siriiwo. N'aŋŋamba nti ono namusanze omwana babadde bazannya ne bamukuba ejjinja ng'azannya ne baana banne ne bamukuba ejjinja naye omukozi teyakutte ku mwana yadde omugamba nti nno oba aziize omusaayi nti oba kiki yabula yagenze ku banneyiba n'agenda n'ayita banneyiba nti mujje muyambe omwana. Emubuuza kati ekirungi yayise banneyiba lwaki obeera omugoba tewali nsonga lwaki obeera omugoba yayise abayambi era ne bayamba era omwana ne bamuyamba n'agamba kati walifuna ekizibu nga ne banneyiba tebaliiwo bwalifuna ekizibu nga yiwo yekka kitegeeza abaana babiri beerawo awo nga tebakola ki nga teri abayamba. Bannange nawulira nga kinnumye kuba omukozi yali ankolera bulungi yali ayagala abaana bange abaana bange bamwagala era nga buli ku makya bazuukuka bayita anti nga nze tebakyanfanako naye nga ndi mugumu lwakuba nga nkolera bulungi era ayagala abaana bange. Bannange kyannuma ne mubuuza wajjawo omukozi ono n'agaana okumbuulira ne mugamba mpulira njagala kulaba mukozi ono ambuulire kiki ekyaliwo. Musajja yagaana okumbuulira naye muno Katonda mwataliira nguzimba ntambula nga ngwa ku mukozi nga mubuuza mukwano kiki ekyakutwala nga tonsiibudde. N'agamba anti nange nali njagala omulimu gwange kuba ne kati wendi sirina mulimu nzunga buzunzi sirina wensula bannaye n'amaziga agajja ne nkaaba ne mugamba kiki mukwano. N'agamba mu mwana baali bazannya banne ne bamukuba ejjinja. Munansonyiwa bamikwano obuna obusowera bunsumbuwa banne ne bamukuba ejjinja n'ajja omusaayi mungi. N'agamba saakwata ku mwana oyo naye nalina ensonga lwaki ate ensonga yange saagala gibulira nti buli muntu naye gwe kwoli mukazi oyinza okuntegeera naye anko teyaninda kumunnyonnyola ye yaŋŋamba bugambi kwatamu ebibyo ogende kubanga yakimanya woonadda ogenda kumpolereza mbeerewo yaŋŋamba bugambi kwatamu ebibyo ogende era nange ne nkwata ebyange ne ŋŋenda anti nze saakwata ku mwana oyo lwa nsonga nina akawuka ka siriimu ate omwana yali avaamu omusaayi nali simanyi nnyinza okubaako n'akawundu ate ne nsiiga omwana. Bannange bakazi bannange nakaaba mpulira nga nakaabira omukozi oyo ng'agenze naye ne kati nkyakaaba ate lwe namusanze mpulira nayongedde okukaaba ku mutima mpulira nfa. Omukozi talina waali talina waabeera kuba yali yannyonnyola ebizibu bye bazadde be bonna baafa. Mpulira nga nfa nkomyewo omukozi ono kuba n'essaawa ya kaakati abaana naye nabatwala mu kyalo nga sinnaba kufuna mukozi mulala. Nkomyewo omukozi oba omukozi muleke omusajja era tajja kumwagala. Bannange binsobedde omusajja namugambyeko yasirise n'antunuulira ne munnyonnyola buli kimu nga weekiri yasirise busirisi n'antunuulira n'atambula n'anviira naye ng'ate mpulira njagala okuyamba omwana ono ate saagala muyambira ebbali kubanga bwe naamuyambira ebbali olumu sijja kumanya ki kimunyigiriza olumu sijja kusobola kumanya ki kyayagala naye bw'ambeera wano kumpi mba nsobola okumanya ki kyayagala. Bakazi bannaye mumpe ku magezi. Omukozi yataasa obulamu bw'omwana wange kubanga singa mu butuufu yamukwatako ng'ayina ebbwa n'omwana yandibadde alwala. Naye bamikwano munnyambe mumpe ku magezi simanyi kyakukola. Buli we ntuula bwe nti n'emmere ennema okulya ne nzijukira omwana embeera mwali nga sinnaba kumuyamba na buli kimu kigaana. Nange byebyo yasabye abakozi n'abaki n'abasuubira okukozesa. Bannange mwenna muwulirize mubeere beegendereza. Munaatusonyiwa leero bibadde biwanvu naye tuggyemu ekyokuyiga nga tonnaba kugoba mukozi oyo wuliriza ensonga ye
nga tonnaba kubaako ky'okola, wuliriza kiki ky'aba akugamba. Nammwe abakozi temubeera nnyo bati, nnyonnyola mukama wo ekiriwo, tomutya nnyo. Bannange bamikwano, mbaagala nnyo, mwebale kulaba era mwebale nnyo n'amagezi gammwe. Naye mu butuufu nange leero mbisobye naye amaziga gajja, mwana munansonyiwa, mbeere bulungi baswiti, mbaagala nnyo baddiya.